ddala mukulike byonna gye mubadde mukulike yabagenze ku mikolo mukulike yabadde mu bitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo amanya n'eddoboozi kojja kimba wa British King Khan Training Center twabagamba ate olunaku olwokutaano saawa 5 zennyini paka essaawa eyo gye tukoyera tuba tugenda batwalaganyanga oyina ekibuuzo oyina ekyalema oyina kyoyagala okumanya mu nzijanjabe yaffe ya habo olinako obulwadde bwonna kyogamba nti no obulwadde bwe buti bwannemerako buli lunaku olwokutaano tubeerawo okuva ku ssaawa 5 ez'ekiro paka eyo gye tukoyera ate olunaku olw'omukaaga ssaawa 4 n'ekitundu era enkya bwe tuli ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro paka 5 kitundu olunaku olw'esande ssaawa 5 paka 6 kitundu mande ne tuddamu program bagita reloaded okuva ku ssaawa 5 ez'ekiro paka 7 tulwa ne program yaffe gye mumanyi obulungi ennyo ekikolo n'eddagala ate olunaku olwokubiri ne tubeerako kitegeeza ennaku 5 namba okuva ku lwokutaano paka ku lwakubiri tubeerako ku program yaffe sindika message yo ng'obudde bukyali okwewala kyonna buusa kyonna nina kukola ntya kino bakikola batya omukyala wange lwaki takola bwati abalongo balina kufaanana batya nina kukola ntya leero senga mukyasobola okugumira section kati bwemba nakedde kati ku makya paka tegye bunakerera nga lutu 8 tezikakugwa mwekwaza ti ebintu ebiseera ebisinga obungi tuwebaza nnyo abasindise messages zammwe mwebali nnyo mwebalire ddala mwatusaba due to public demand mutugana nokojja mujja tuterakoko ka repeat ka program ako tubadde tulina okubeera nti no tukwasaganyako ate kasobole okubeera nti no kabasendasenda mu mbeera yonna nkugamba nti no gwe yasindise dda message yo ddamu ogisindike manyanga eyasindise dda message yo beera mugumu ng'asuze ku ttaka teriyo kyojja kusesetuka nti nogenda kugwa ate naawe ate nasindika message naye ng'olina ekibuuzo ky'obuuza nga kikwatagana n'amaka sindika message yo ku 0706 98739 essimu ya message eri 0706 98739 senga nakiganda ebintu ebiseera bisinga obungi abakyala beekwasizza ku by'amazzi era messages zensinza ofuna nga ndi mu mmotoka awo mbadde ndaba messages nga nyingi ng'abantu abasinga obungi nga babuuza amazzi lwaki abakyala babuuza amazzi n'abakyala bennyini nga babuuza lwaki embeera zino ennaku zino abakizi tetukyalina mazzi embeera yonna yonna nebeera nti nekwataganyiza eno n'eno n'ebintu ebisinga obungi ne babuuzaakoko ku bintu eby'emikisa so tujja otandikira senga omuntu biki ebireetera omukyala amazzi gano okubeera nti omukyala nga tagayina kubanga tukigeraageranya nti omukyala omutuufu yandibadde avaamu wakati wa tampeka 1 ne 2 ez'amazzi nga bwogamba omukyala nti no natobyato byake omuntu ne bagamba nti omuntu akoze olubimbi lwe omukyala n'agamba muno ki olowooza kiki ekisingidde ddala okuleeta abakyala bano okukala naawe ali ku ssimu osobola otusindikira message yo nga naawe bw'oteesa otugambe kiki obunafu buvudde ku baami abakyala mmwe mutakyalina mbuulirira y'abakyala oba kituufu embeera yonna yonna kiki ekigirese nanti ndikojja nembuulirira naye weri waliwo obutamanya kuzannya ng'omukyala naye nga mukyala mwami mbuno yatamanyi kuzannya nedda omwami ayinza okuba nga tamanyi kuzannya naye ate mulimu abakyala lwaki ekintu ekyo mukyekwasa nnyo nti omwami yatamanyi kuzannya omwami yatamanyi kuzannya kojja abaami webali nga tamanyi webakwata amazzi negasobola ngakolaki singa tatuuka amazzi geetagisa kumala kusuukunda nnyo ag'omukyala si kusuukunda nnyo naye ate era omwami olina okumanya nti gava ki sayidi we wati naye omwami kati we sayizi ng'entono tagera kumanya we gava ate bano betukwatako n'omukwatako bukwasi bwoti anti kati kojja amazzi ga mirundi 3 bw'onookwatako ne gakkuba ojja kufuna oluusi ga mulundi gumu waliwo aga wansi ag'okumaliriza kyokka abakyala bakala olina akala mu ddakiika ntono nnyo nti olwokuba tomutuuka nga tomutuuse nti waliwo agaviira ddala eri ku nsulo eya wansi kati ekisimu byonna abaami sayizi bannange abaami mutugejjereze ku sayizi abakyala bakola ki mukozesa olusika mukozesa ekiwaata ekiwaata ekyo bwekisekula bwoti n'okukwata ne magejjo gegisamuko okusesi kwegamba munno buli bwakubuuza senga olwalino actually kusanga 8 twebaza nnyo amaka ag'omukungu omu tubaddeyo okwo naye nga kyenneewuunya kiri ekintu kimu bw'oyogera ku mazzi amangi bwe gatyo
abawala bakuba enduulu nga baseka bw'oyogera nti nno omukyala yandibadde avaamu wakati wa tampeka emu n'ebbiri kojja ekyo tekisoboka kojja gavaawa amazzi gano senga abakyala tebakyagalina anti kakati abakyala lwaki tebakyalina nabo mazzi ebisa ebisinga obungi abakyala munkoseza nnyo famire etali ya mubiri gwo so noonyereza ekigendera ku mubiri gwo olina okozesa famire n'ogejja nogaa nti bannange nkoze ekifamire ensiimye n'okozesa famire togenda mu piriyodi nolowooza nti ekyo kyesingira ddala obukulu omukyala n'akugambira ddala nti mu periods zaggwerako ddala sikyazirina kati abakyala n'osiŋŋana ng'oluusi oli abuukabuukamu ng'oluusi omuntu eyakatandika okuba ng'agenda ki mu piriyodi nojja ne weesiŋŋana ng'enseke zizibikidde nga mbutuufu n'amazzi gegagenda okuyita tegakola ki so senga tukkirize nti nno sayidi zombi bbiri si sayidi y'abaami bokka mulimu n'abakyala nga bakalu abayonoonekera ddala so abakyala mukozese ku muyonza kozesaako kasagisagi bannanga olutungotungo bw'oba olufunya akasagisagi n'akakumpuli kasikule omukyala kibeerewo nti nno omukyala mulimu ebintu ebimu fe tulina kye tuyita language love language lwe lulimi lw'omuntu bw'osanga omusajja ng'ayagala amazzi wallahi ya Mungu amazima ga Katonda mugulu ndayirira wano omusajja lwali mugwako ng'olulimi lw'emazzi nga gayagala be basajja bwe weekanga nti n'onoba n'akabina nebwonabana ne feesi nebwonanyirira n'okola otya nga naye omusajja talaba mazzi ago kubanga abasinga obungi abamu bagenda ne beekwasa nakugamba nti nonno nze bannange omusajja talina complaininga tolindanga musajja complaininga tolindanga musajja complaininga bannanga abakyala tulina nacho vipa extra tulina chupa yaffe ya nacho vipa extra 3-in-1 nwakukweye chupa krisinga munko mu system abakyala muyina ebintu ebimu byemufunye nga blockage of tubes omukyala nabeera nga yalwala bacterial infections candida UTI ayina cramps bino byogedde byokubuka mu periods byena atefaayo kufa kulaba nti nno bannange neekutte ntya kubanga bino byonna ne bw'olikola otya on a humanitarian ground omukyalo omutuufu olina okuba n'amazzi ga mirundi emeka emirundi 3 waliwo gana amazzi aga bulijjo agajja waliwo amazzi agaseerera waliwo gana amazzi agajja nga gasikwatinga n'amazzi ag'entikko ekyo ne bw'olibeera tolina kabina ne bw'olibeera tokola otya ati nze senga kibagamba anti atalina kabina bagamba ate senga olwaleero luno nze nkigamba ekintu kimu waliwo ko omuwala nze gwentera okugerezaako ennyo omuwala oli osanga situation nti kiwalawala atalina mannyo mukamwa oyo omuwala atalina mannyo naye benzi ze zimukomyawo emmotoka nolaba emmotoka ezabbeeyi abasajja abagagga kitone kye nagendako nembuuzako omwami omu actually nemubuuza nemugamba nange naye naŋŋamba ekigambo kimu naŋŋamba ekiri awo wansi awo muwala wengeyo oyo nabunya nagamba omuwala mukama Katonda yamuwa amazzi nagamba omuwala buli omu yenna ati yagenda mu sawuna kati we yagenda mu sawuna emwawo nemusisinkanamu n'omugagga nga bwoyinza okugati noki agenda okukwatako bwati omuwala bino abaala byebeekangakanga nagamukuba mu kibatu musajja nagamba alina bwatuusi ngaakyalina ku fingerprint cheki ngakyesikizisa ngalo omusajja agenda okuwulira ekooti yetonya wansi nga byabazi mu kibatu musajja neyewunya nnyo nagamunokino teyanyumizako omulala ate omulala namumubbako namugulira ababitegeera bannanga abaana abawala mulwanirye tulina kyetuyita language in love mukola amazzi mukola amatama mukola akabalaza beeramu n'enje banaberenga njimu mukufuna ecupa yaffe eya 3-in-1 ubiriwo okewage ubiriwo okezimba ogambe tino bannanga ate nze kino nga sikirabanga kwegamba ne mubeera na musajja kagenda kunge 218 kakunge agambe nti bannanga omukyalo oyo namu abaami omukazi kokere ku makya bannanga embutuufu bba abaami akugeye akugambe nti abasajja bakyaliyo be bakyatende nnyo akugambe nti omusajja oyo tagaba nebwakwatako welcome back to Friday show mwebalire ddala abasindika messages zammwe tuli live nnyo wano ku ABS TV tubaweereza tusinzira wano Kawaala bobeera nti nosinzidde wonna wonna sindika message yo ku 0706 sante gwa yagadde okwogerako nange esimu zange kweziri esimu esooka eri 0705
93 045 simu zola beri mu kabokisi akaliko kojja kimbo ene soka wansi yo sindika ko message eya wakati kubakeziso ne simu esosa 0704459335 0774459335 ne 0755 nkaga mwe mukyenda kyenda sata ku luddo lw'abasenge simu esembyayo nkaga munya osobola okubako n'okola appointment nkyalu bujjanja biwe buli lunaku lwa mukaaga mukama katonda mulungi lunaku lwa weekend obujjanja bibonna mujje muno ne kabisikenju kijjango tayiseekoko mukaaga enkeera lwa mukaaga bannange mujje muno n'akabisi mujje muno abekubyogo nga n'omukisa weeguli nga mutuufu ogenda ogimuwe nga n'omukisa weeguli agenda abeere nti nemmere agiridde kaleke kugamba nti no bannange kino na kino abaana abobulezi abatawanisibwa mu kwana ku ssente bannange babawe ku ssente sajja obeere naye akuyiyize akugambe bebi jangu tugende wakiri agulira ekimotoka eky'emiliyoni ennya ekikaddekadde akugulireyo kakalirina naawe ogambe nti no bannange kino naye omusajja nava kukalakate kibi kinoko onagamba kojja njagala omwami wange anywerere anyanjule nze Saala nkole ntya Saala ojja kujja onaabe ku kyogo ofuna emitwalo 2 jangu onaabe ku kyogo bw'omala okitunyonnyola tuyina akabisi gaffe akenjuki bw'onaamala ojja kusobola n'okukwataganyako ku ekyo ekyakadaali ebiseera ebisinga obungi okwanjula kuno ebiseera ebisinga obungi twagala nnyo ng'omwami yakyerowoleza Saala nga sigwa mukase abakazi abamu be bakakaana agabo batonyanjula n'omuteeka ku komanda kyenva mulaba mutuuka okweriisa keeke nga bamwanjula nolaba nga omusajja atuneri nolaba nti omusajja senga amunonyeeyo n'atambula butambuzi nakola lwansonga it was first naye omusajja bw'aba yakijja ku mutima gwe nakuga nti no bebi njagala tugende banyanjule buli kimu kyonna kyonna ojja kiraba nga akikola na smile na buli kimu so ojja kutugamba waliwo embeera yonna onagamba kojja nkulamusizaako nnyo empuniko ogikozesa otya nze Shamira ekayabwe empuniko bw'obanga wagifuna era ojja kunkubirako ebiseera ebisinga obungi twagalamu ennyejjezi ze lwaki twagalako ennyejjezi ze omuntu ono twagala nnyo mu mutima gwe abakazi abalala abazire era ogamba nti ng'enkoko eno bwe yamaamira ejjiriro neeyalula amalala eddala neerirekawo bwe njagala nange ove ku bakazi bonna bafeeko bukumugwegekugi bakunyirenga jizize ojja kulabanga ne bwanaabeerawa beba abasajja abakoowa abakazi beba abasajja n'agenda oluusi waliwo n'abamu ng'ayinza okugenda nagamba omuntu gumulaze naga nti banaali badde ngamba kugunga naye nagenda namugahabalamukazi wange yasinga kati ffe tumulinaawo omuvubuka nalabira ddala oyo bamutega mpuniko ne bw'omuyita n'omugamba jangu omperekereko wano kasitaziwera saawe omutima gwe gubeera waka era ne bwemubeera muli ku pata ogenda okulaba nakyewunya nnyo lwe twali e Masaka ku bridal shower saawa ziweze 11 naye ng'omulaba tattirira mu katebe omukazi ajja kuyomba banaye be natuuka ewaka leeti bwe naakola kikoze mukubire naye ng'olaba omutima gugujja nakakasa ng'olabira ddala ne wabanga alina omukazi gwe yali badde asobola okuba naye tasobola kutuuka saawa emu nga tali waka yagamba ndi nze banange naakola ntya nagera era okukakkana yatubulako n'agamba kanzirireyo mu taxi bomba mugenda kusooka essaawa emu nga muli eno kanzire mu taxi kwegamba olabira ddala nti mulimuko abantu abamu abakola ekintu kyabwe nanyweza omuntu n'amuziza mu bantu abalala nga sina kumusiba mbuno bino ebintu byakumanya ennaku zino Shamira ekintu ky'okusiba bino bye mwasibanga abasajja n'agenda ebbali nga tasituka ebintu ebyo baabitegeeranga bw'okozesa empuniko otabusi mutima gwe taddamu kulowolezako mu mbeera yonna onagamba kojja nze John Emitiana mbuuza nakagala abawala 5 nga sikoze sa kondom naye tekuli yali afunye lubuto olowooza buzibu kinyamba kojja a problem weri nti n'abaami abamu akosa masturbation kati nga sperm count volume so enkwaso ziri low kyevalaba nti n'abamu n'ayagala n'ogezesa eno abamu mufuniddeyo na birwadde n'ayagala ogezesa eno n'agenda kumuwala n'agamba muno kandaba oba ono anaafuna olubuto no buli wolaba tosobola kubeera na muntu for consecutive 3 months
oba emyezi 3 egy'omudiringanwa naberanga tafuna lubuto era mamba mwezi ennaku mu bulamu ovulation y'abakyala system y'abakyala era nawe omukyala ali eyo bw'olabanga ng'omaze emyezi 3 nga tofuna lubuto wejangu tukuwa eddagala erikirizinga n'okusembeza amagi oberenga osobola ofuna kyoyagala jangu omutuukirire senga kwata esimu y'abasenga esembyayo 64 saba John Emitiana tuyinayo n'ettabi oyinza okuviiramu ettanda genda onywa ecupa ya THT ekola total cleansing system yeyerule abantu bange abokubayita ababiri ettabi lyaffe ery'okubayita ababiri bweriri ab'emukono mukere ku makya mugende mwejjanjabe enkya lunaku lwa 6 teri kuwannaanya teri kukola kutya mugende mwejjanjaba ate nammwe abagadde okulaba nze kennyini muninde ku lwokuna gyendi nze kennyini kojja kimbo wambeerawo okuva ku saa 12 n'ekitundu ez'okumakya paka saawa 4 za kiro naye wakaliga ekimanyi kyakugwa n'amenvu keera ku makya saawa 12 n'ekitundu actually twabagamba olw'omukaaga oberenga bwejjanjaba jangu osanga essenga jangu olabe mumbejja nasolo jangu olabe essenga nakiganda jangu olabe kojja kimbowa jangu olabe kojja lutaaya ffenna bwetuli tiimu yonna ey'abasenga ne bakojja gwalina complication yonna sizaala enseke zazibikira badde masturbatinga njagala kukyusakyusamu ku nzaalo njagala kukola ku ipsi kabira ntumbwe njagala kweyozaamu by the way abantu abaseera ebisinga obungi abakyala bamwina cramps mwina fibroids mwina ebizimba ebyo naye nobeera n'ebisimba kitegedde olusi bakebedde obudde bukyali bitonotono naye neweetuulako n'olinda bakulongoose n'olinda bakole batya nedda ate ne bamugambe nti ate ebimu tebyaweddewo leeta tukuddemu ogwokubiri ate nobeera nga obulamu bwe olisikinga bulisikinzi buli bwe bakulongoosa kiki ekyandibadde kyekintu kyewandibadde osembayo nnyo ekulowooza nti kangende banongoosemu kino so sindika message y'okweyo esimu gy'olaba esookera ddala wansi esembya ya 39 eri 0706 987 simu esigadde zonna kubako gyetulye wakaliga onagamba nze Dickson okuva ekyebandoze kojja bwemba ndi mu kisaawe mala ddakiika 3 spam cells ne zifuluma siddamu ne malanfuna obulumi ate nina n'ekizibu nagamba nina n'ekizibu nfuna obulumi ate nina nfuuyisa kumukumu simala ddakiika 10 ate wenfuuyisa ennyo mpulira nga nnumizibwa mu bitundu by'ekyama nga mbabuukirirwa nkoze ntya eyo bacterial infection candida UTI bikireeta oba omuntu ng'oli diabetic mulimu abantu abalina sukaali buli dakiika owulira enkalamata ekuluma ate buli lwonywa amazzi tegalalayoko mu system mulimu abantu abali diabetic naddala abantu abaali balina sukaali oba abamu candida oba UTI ng'ali plus ne ku bantu abamu abamasturbating ennyo system y'enseke negenda neegaziwa nga tekyasengejja mazzi so ojja nkubirako ku simu yange eri 0705 93 0485 esimu njagikuddiramu eri 0705 93 0485 nja kubanga nsobola okuyamba onagamba kojja I used to masturbate and obusajja bwange butono nkole ntya I remain Ben Mutungo jja kujonone THT wamu n'akaziga akamagejjo onagamba nti no senga sikyalwala kiva kuki nseke oba wakozesa family planning etali ya iyo bannange enseke nezijjanga zikola nagamba sikyalwala oba oluusi omwami nga takutuuza gyokola ki luusi n'okola kako ka sex akatono tukabanyonnyola nnyo olina okolamu sex dakiika 2-3 n'ogamba nkooye abalala n'amala ebbanga abalala okuba bakyawagana ne boyfriend abalala okugenda okwegatta amala kwekwatako abalala kwegamba buli kimu kyonna kisobola okwonoona sisitimu ey'enseke nammwe abakozesa family planning tomaze kwebuuza ku musawo sisitimu y'enseke n'ogiraba nga nkyafu bakebera omusaayi ne bategera guno omusaayi gusaana family bweti ate bwe bangeremye jangu okozesa family planning ey'ekiganda jangu n'akalira family planning yaffe terina akazibu konna tegaana kulwala osibira wali gwe wenagamba nowerabuga nti no tolina akalira jangu ne pad era ojja kuba nga osobola okikwataganya onagamba kweza esimu yasenga yeeriwa njagala kwogera naye kuba kojja omwami wange agenda kudda mwezi gw'omukaaga nagamba naye problem weeri sifuna erono alabika kati tolireti
agamba mwami wange agenda kudda mwezi gw'omukaaga nga guggwako naye obuzibu bwe buli sifuna bwagazi n'agamba ne bwembeera nga mulowoozezaako ng'abakyala bannange bwe babeera ku mulimu n'akugamba nti ndowoozezza ku mwami wange ng'amaze akabanga onaalaba nti obwagazi abulina oba ng'awulira ayagala okulaba boyfriend we kojja nkoze ntya gundi senga muwe essimu yo bannange essimu yange erizo 753 58 31 64 kibaddiremu erizo 753 58 31 omugamba akere nokeera ajja akulabe mugezi ojje tubeere nga tukola ki tukikola kati nekyo kikola ekikibu kibeere nti no kiwedde kwegamba wetegekera omwami wo omwami wabeere mu mbeera nga naye anyumirwa nga toyinaako mbeera yo nagyo ojja mukwataganya onagamba kojja omwagalwa wange ndi mufumbo yasooka kwagala kumpasa oluvannyuma n'awasa omulala naye ayagala kumuwe ayagala twegattirengako mukyala we ali ku mulimu si kibi ekina agamba ayagala begattirenga ewuwe nga mukazi we ali ku mulimu mwana wange tolisikinga bulamu bwo tetukiwagira amaka g'omuntu era namwe abasajja bayira we mukimanye okera otya ku makya ng'oli omuntu ali ku mulimu omukyala senga afuna omutwe nga gumuluma n'akomawo omukyala mwali nekyokulala olina okubeera ngaosooka kwebuza era kibula bwejja kujja wakiri okole ki ojja kujja wakiri olabe ku kyogo kubanga olusinza okuba nga kisiraani naye akufunira ewuwo obeere ewuwo mulimu nk'abantu bagamba muno bagamba nti no kali amaggwa kibojjera ku lwazi kiba kyesigira ddala omumwa gwakyo nti no mugumu kati naye kaboze agume agambe nti no akuteeka ewuwo akulabirire gudu kyansi omwagala naye akwagala kubanga omuntu watuukira okurisikinga ng'atuuka ewaka atuuka akugambe nti no jangu mukazi wange ali ku mulimu nammwe abakazi muyina omutima simanyi be weegatta n'okeera ku makya n'obeera n'otuuka gy'olaga omusajja n'akutuusa ku ntikko ng'omanyi weegattira ku bukiriri bwa mukazi munno ate n'ekyokulalira kyevulaba nti no yesanyusi bino byetwogerako byetwabadde twogera emisana tubibona abakazi abakalu teriyo musajja ng'omukazi alina amazzi asobola kutwala ku buliri bwa mukazi munne kuba amazzi gonna abakazi bakola sekisi omufaliso ne gutoba ne gukola gutya agamba omwana yafuseeko atya era tekiriyo soka wejekinge nekyokulala yongeramuko ku birungo kati kyeva kukozesa bino byonna yodry oli mukalu bwe muvaako bwe mutinga oba otaddewo ng'atereezaawo ng'addamu naye omukazi alina amazzi tosobola keera ku makya musajja n'akujonga bwatyo n'akuteekako togakuba amazzi gonna gonna buliri n'obugira n'akulwako wajannyonnyola so jangu onaye mmala kutuuka gyendaga onagamba koja I've spent almost 2 years with my girlfriend but we have no child. We also have a small thing. What should I do? It's me, Godfrey from Entebbe. Godfrey from Entebbe, you just come straight to our clinic around Wakaliga side obagenda kubayita ababiri bw'otuukawo nkubira ku simu yange yennyini eno yennyini gy'osindiseeko message oba yesimu esembeyo 85 kwata kweze simu ezebbiri okubeko confirminga nti no kino nja kuba nsobola okuinstructinga omusawo bosobola kukola order eddagala nendikuweereza ku branch yaffe ey'Entebbe n'olisangawo n'olipiikinga onagamba omwana wange afuluuta nyinza kukola ntya nze Shanta ate nekirala bankuba empiso nga lumu guno naye mba mbulidinga okuva ku olwo family planning kyetubanyonyodde ejja kwonoona gyefuna complication bannanga abakyala nomala consecutive 2 weeks ng'obulidinga gwe system appetite agenda agijjawa kati ekivaamu nga beewaliriza omukyala ng'agenda ng'atawaza ng'agamba kanneekake omusajja olw'okuba munnange najja kugenda ebbali kanneekake kyonna oyo noonanseke shading of walls obuchafu wonna ne bukwatagana monda menstruation periods abamu zistoping kubanga kokasomala okwegatta nga zirekeraawo zirekeraawo nga wayitawo essaawa nga 2 nga zikola ki nga ziraga nti zidda so kwata essimu yange eri 070 45 93 nyongera okujjukiza nti no wano ku ABS TV tubeerawo buli lunaku olwokutaano
mwana wa kitange bunaku olwokutaano saawa 5 n'ekitundu saawa 5 kitundu ez'ekiro tubeerawo ate ku lwomukaaga saawa 4 n'ekitundu paka 5 kitundu olunaku olw'esande saawa 5 paka 6 kitundu mu puroguramu yaffe ebifa maka olunaku olw'emmande ne tukuddira mu puroguramu n'essenga nakiganda bagiyita ekikolo n'eddagala ate olunaku olwokubiri ne tubeera ne puroguramu yaffe gye bayita ennyonyogeze mu mukwano eyo yeterabibwe mwana muto ojja kubanga osobola ogikwataganya onagamba nti no nina abakyala babiri omu kojja bwe nnyingira mpulira ekintu munda ekinsindiikiriza n'ayiwa amazzi nga mangi nnyo era kojja n'amatama agagene nga gazimbye nnyo nagamba naye ate ono omulala andaga nti nno anjagala nnyo era buli lwengenda abeera ayagala twegatte naye ndaba ku ye ebyo byonna tebibeerawo kojja kizibu ki kati ono gwogambye oyo w'amatama ye mukyala agawagamu agazimba yagwa ku bukazi alina ensimisi ekyo kika agazimba ate ng'alina n'enje yagwa ku golodi ekyo kyowulya kimusindiikiriza kiti nekimala nekikwata eyo gye bayita enje abakyala tukibakabiridde kati ono omusajja ne bw'onaamulaga otya ne bw'onaamulaga nti nokola otya kati ojja kwekanga kati sexi iwamubowa amwebakiramu kyebulaba nti natutekisingira n'atubuuza kati ekyo ekintu sebo kyowulira nga kikusindiikiriza munda nekimala nti ekyogambye muna amazzi ne gamala ne gajja nga manyo nolabanga ettama liwaze ekyo kye bayite enje kati oyina kunnyonnyola mukyalo ono naye muyite wala bw'obanga ono omukazi gwogamba tova eri nti no gwe lwaki tolinga mukazi olina edda abasajja mweyigiriza okukwata abakazi nobenanga mwolina ogenda ku makyo olwokuba munyizeeko olwokuba mukoze mutya gwenga tolinga mukazi nedda gwe mukwate empola osobola okujja n'otuukirira senga oba akadagala kamugulire gudu kyasenje eddamu ekyokulala nti nekyo ekyokuwaga kyamatama tubakubiriza nnyo abakyala nti banywe full package oba enecupa eri 3-in-1 kuba yeeyongeramu mwe muli ogwo omuyonza gwe tugamba nti gwongeramu omukyala pressure ey'okuwaga amatama nabeera nti nasobola okubeerawo ettama neriwaga oba omunonire n'akaziga akamagejjo gayinza okuba nga n'amatama gegejjemu gafumbefumbe mumanyi n'ettama eryo eddene lirinanga lijja likwatamu n'owulira nga kyonna kyokola kitambulira ddala bulungi onagamba gyebaleko kojja nsaba kumbulirako ku ddagala ly'okufuna abalongo actually lyeddagala osobola otukubirako kuba biba bikolo bya njawulo bw'oba otegeeza balongo bakuzaala naye bw'oba otegeeza bano ab'okusika funa mukoonola funa omukoonola bw'oba osobodde osobola ofuna eddagala eryo ery'okutuulamu waliwooko eddagala eryo ery'okutuulamu ddungi nnyo nenyama nebanga egonda ate so oyo osobola okunkubirako ku simu yange eyo eri 0-705 93 0-485 essimu eri 0-705 93 0-485 oba okujja ku kiliniki yaffe wakaliga nobeera nti notutuukiridde bayinayo bannaye mukyeyigirize enkya lunaku lwa mukaaga era bwe tuvaano tugenda kuba tukwata masimu gammwe good chance tulina obudde jangu otutuukirire jangu oyogereko naffe jangu okwataganye byonna osobole okubeera nga embeera yonna esobola otambulira ddala obulungi onagamba kojja njagala kubyoga abaana bange bonna bali waka ate n'ekyokulala babazaalamu ababiri babazaalamu naye era nze ndabirira n'abazzukulu kyokka kojja kisinga okunnuma omusajja omwe yazaala mwana wange alina ssente empya n'enkadde era tuli ku kyalo kyekimu naye tomwana tamulabirirako wadde ate ng'olaba buli muntu yenna obwoko ku kyalo amuyamba kojja nkoze ntya okubeera nga nange omwana owange asobola okumuyamba n'atekani bracket omuzzukulu wange liita webale nnyo webalire ddala abaana babanaaze ku byogo nkwegayiridde maama good chance mukama katonda mulungi kwoli banaabe ku byogo mwana omunaazaako tayiza omukisa lwanirira omukisa kubanga omuzadde newabanga oba kitawo tamuwadde asobola okufuna omuntu ate oluusi akola ki asobola okufuna omuntu tulabyeko abantu abamu kino kyoluubirira bwayise buleke oli yewe nyininyini nga ye bwoga ate naye ayinza okuba
nga waliwo kwegambe omuti okimuwondera okubanga tajja kulabirira muki kati ebyo byonna oluusi nammwe abaana yogerako oko n'omuwala wo mubuze ekyogero omwana bakimutemera mulimuko abantu abamu atuukirawo ddala omusajja ng'amanyidde ddala nti no omwana yeyamuzaala naye nga buli bwatuuka bwatulaba talina kyasobola muyamba talina appetite kiva kubeera nti nno nammwe bantu babiri omuzukulu ono kyenkwegayiridde anaabeko ate n'ono yennyininyini muwalawo anaabeko okwo ku kyogo kubanga lwaki bayawukana batya kubanga biseera bisinga obungi kyetubagamba abantu nti nno mujje munaabeko okwo ku byogo tayiza omukisa gwena omuntu nti nno siweebwa saagalibwa abasajja tebampa abasajja banzaliramu awo abasajja gwenjagalako okutadda byonna birina kubeerawo nti nno omuntu buli woolibeera nga tolina mukisa ekyo kyonna bajjako era ku makya olabe nti nno buli wamu buli omu akwefuulira ogambe bonna bawalabo bali awo waka mbona ababiri babazaalamu kati ekyo kyonna wandibadde wasuukukadde obwongo n'ogakantawo abazadde tweyongere okubeera wise eddo omuzadde yalabanga bulabi nga mwana we awezezza emyaka 19 ng'akyali ku lujja n'agamba omwana wange akola ati naye kati bonna obalaba bali awo batudde ne bazaala n'omuzuku n'obeera nga gw'omulabirira omuzadde n'ozaala omwana n'otuuka ekiseera wandibadde omweyagaliramu ate nga ye yalina okujja nakanyira nti nomama benti aganye kino waliwo eyaŋŋamba ali myaka 28 asaba empale ey'omuntu nagamba busiru kyomugamba wabatandika kufumbirwa buli kimu akimusa nti nze mama wange nno yaŋŋamba nno nkubuulire mama wange yaŋŋamba nti wemba sinnamulaga musajja buli kimu kyonna n'empale ey'omunda n'akaleega omuzadde we ali kwenyumirizaamu ddi nti enkota y'ettooke omanyi nti enkota y'ettooke yiiyo nasanga omwana we gakoze eki bana abazadde abo mbalaba agenda n'abeerawo n'agamba naye nalibadde ndya ku ttooke oba nalibadde ndya kanyama omuntu n'omulaba nga buli sisoni yonna ejja ekisibo bwe kijja nti kino ekisibo kya bwavu buli kisibo kijja nti kino ekisibo kya bwavu bw'oliraba kino nti eno krisimasi ya bwavu nti eno yidi ya bwavu olifunako ddy essanyu nawe n'ogamba nti kino kya mukisa kizenga weekiri lirumamba ne bwankubadde nti nno obwavu weebuli era gwe totunda olina agendera ddala yaŋŋambako ojja nkubuulire yidi eyo ewedde nagamba nasuubula shaliya nagamba zonna zadiba nagamba era okusembayo nga wabula ennaku 2 yidi etuuke nagamba enkuba nayo zikuba zonna nezikubwamu langi nagamba enkuba nezikuba nagamba nange gwe kyekibayita ekisiraani kyebayita ekisiraani ate nga kiwondera mulimu ekisiraani ekiwondera mulimu kabayika enfiirizi kati oyo wakyali ekyali kimuwondera mulimu kabaliko enfiirizi olinagenda mubanka neyewola olinagamba nti nonkoze kino nga buli wolituuka ekintu okukirabanga ekibadde kiringa ekitandise okubeera nga kikwataganya notunuulira nobeerawo oko n'omusajja naye wandituukidde okubeera nti n'omusajja olinga atandise omumufunamu ate bwemuvaako nebwekyanga mwetetenkanya nofuna omuntu bwe mwandibadde mutuusidde kiseera kugamba muno banaye no katweyagale ne gundi no gundi atandise okumanya mukyapanga olina kugamba njagala omusajja gundi alina naye nga buli kamukonakonna akanyako wa 3 5 10 awakawaka wakomya 5 mingi ne3 mingi senga mulimu nk'abantu abamusenga abakyala babawa amamotoka abakyala babawa amataka abakyala babawadde emizigo oli n'omwagala nogera ku makyala ogamba nti emizigo gyegundi giijo olinga omukyala yagimanaginga yagisolooza yakola buli kimu bajeti yonna negwe n'otunuulira nti nno baawo n'abeera nti nayina emizigo balina amayumba ngaameka naye nga tolinako wadde ye naakusanga nga waliwo okompangisa ayakuwaddeyo kwasente olajja muyonga naabo batyagabuuzeeko kisiraani munaabe ku byo tayiza omukisa lwanirira omukisa kwataganya byonna so gwe wenna ayagadde okubeera nti nno okwataganya naffe ayagadde okujjako ku kiriniki eyaffe essimu ezo zonna tugambye enkya lunaku lwa 6 mukama katonda mulungi luba lwakabisi kandi kimujamunabeko buli lwoliraba programu yaffe ekikolo n'eddagala abagala okufumbirwa abagala okuyingira kati mumaka ku ssaawa zino ayagala okukuwa bannange olunaku lwankya lwa 6 bwagamba nti n'abasajja tebampa agamba nti n'abasajja tebanjagala n'ogamba nti no kino kibaddewo oko nammwe abasajja
no gamba ati no nkwanidde omukyala ebbanga oli nenyegomba mulimu kabantu abamu abegomba era nze ninawo omuvubuka omugwe nali nsekerera muvubuka alabika bulungi nnyo kati yagenda era kuzibuka amaaso yagenda okulaba banne bwe batambula nabo mulimuko ebifo ebyo ebimu ebyabagagga ngole basobola otambula banne ne bamugamba nti olaba oyo omukazi gwe nakwanye wuli wali yeevuga akola atya biki naye ng'oli ekyegomba n'agamba nate kojja naye kirala mulimu n'abasajja banne n'abasajja wabeerawo omusajja ng'olina ekisiraani abasajja ennaku zino kati n'abakyala babateekamukko kasente namubaliyo nangamunkwatakaako wezimbezimbe kwatayo emmeka oba kwata emmotoka obugira ovugamu oli mulimu abakazi abamu abali bweru okusenga bakazi balina amaduuka gaabwe omwo mu kikuubo balina biki naye nga gwe omwami okyaganeko tokola tokiraba oli nagamba singa nfunayo kale omukazi alina nampuushingako jangu tukuwa omuvunamira byalo omwami mukyala berenga naye tosaba omuvunamira byawo nga gundi teiriiwo nga saizi tewera kubanga ennaku zino abakyala babalina sente baagala saizi twagala omuntu ng'ogenda mukalakata ogenda kuba ekigambo kyo naye yenyininyini nga yakiwulire mbere singa mulimuko abavubuka abamuboolaba nze nina omuvubuka omugwe mmanyi muvubuka omugwe mmanyi omuvubuka omulaba nti nno famire y'omukyala yamukwatako kasita bakitegeera bwe bati famire y'omukyala nolaba nti nno yamukwatako nemuwa buli kimu omuvubuka yagenda okukeera ku makya okukomawo bwati awo ku mayumba gaffe agenda lukolongo ng'olaba kirasi y'endala nnyo nnyo yajja yeesibye etta yajja akoze bwati nga ebintu n'abigabira byaleka mu nju n'abigabira bonna banne n'abagamba mujje mu bino mujje kirasi erinnye kitegeeza nti omukyala yenyumiriza nti bannangeeza omwami okuva ku ono amba ngenda kuwanga kati ebintu bibiri ebikweyimirira mukisa ate n'ekyokulala muyige nammwe abaami okwetegeka amaanyi ngaago jangu nnyo ecupa tolinda mukazi gamatiyekiti tolinda mukazi kubeera nti abakazi abamu tebabaagalako sente agenda nakufuna nga yiya kusimye busimbi kati buli walibeera n'atuukaawo n'ozanyirira n'okola otya n'otunula eno n'okola otya ebyo byonna byonna tebabimanyi ate tolina sente ate tolina saizi kwegala n'obeerawo nga wena n'omenya bukiigume mbeerako ne saizi ogambe nti bane saizi weri ate nga n'okuzannya okola ki ono n'agamba kojjanze mmase nkomyewo mbadde nange njagala kundagirira ku ddagala nsobole okuzaala ku balongo ojja kunkubirako eddagala eryo weriri erikasuka amajabiri abiri mu system tujja kubeera tusobola okukwataganya onagamba kojja do you determine the right length of manhood kyategeeza nti no yes it determines gwe kyogamba muno obuwanvu bw'omusajja nti buditamininga mu sex yes kubanga bw'onabeera nga toli muwanvu bewekanga nobeera nga wegatta naye ng'olaba omukazi amagulu gonna agagaziya n'akusiba olabenga okagenda okulaba nga obadde okonerera bwoti kungulu ogenda okulaba nga agagaziza ddala ogenda okulaba nga akusika abamu akusikira ddala bwati nolabira ddala ng'ayagala okwoneka naye nga pa okuma kuno okuguna bugugu nyoko so ojja kujja tukuwa akazigo kaffe akamagejjo onagamba kojja thanks for the show really we have appreciated it as show nagamba I want to increase on my penis size because it is too small do you have the medicine and how much does it cost it's me Samugenyi Godfrey from Entebbe Samugenyi Godfrey to just come to the clinic directly tujja kuba tusobola okubeera nga tukuwa eddagala onagamba nti nno kojja full package ya sente mmeka era bwemba nina kyentunda muyinza okunyamba yes jangu ono naye jangu mutufunire nga yakatunda akaganda mwabayina ebintu ebiremye oyina poloti oyina buli kimu akatunda akaganda osobola okafuna nobeera nti nokatadde mu kabisi kaffe ak'enjuki nammwe waliwo serugula miryango sinze mbayita beyita bokka waliwo eddagala omusimbi anyiriri mwe abalina bizinesi enti no tezitambula nga twa bizinesi yo giterezezze naye nga twali akola ki mulimu abamu nga bizinesi zaabwe ziri eyo wala nga bizinesi terina ku kkubo naye nga tamanyi bano bali ku makubo ng'omulaba nti nno okeera ku makya omuntu alina omukisa nze nkiraba nnyo nkigereza nnyo ku mukyala omu awo alina edduuka mu kitunzi oli omukyala buli kimu kyonna olaba bayogerera omukyala oli sukaali we simanya atabulamu kiro simanya ebinyeebwa simanya atabulamu akawuka k'amawogo alonda n'ayongeramu kiro zeyiwe naye nkwera olaba layini nga layini weeri bannange omukisa muve ku kintu mukisa mulwanirire nnyo omukisa era tubagamba
mulimu abantu abamu nga bizinesi ogiraba teri nti nno beeryawo ku kkubo naye nga bamunoonya oli nabeera nti naalimiti yano oli nagamba nti nno ngenze mukono ng'olaba yonna bamunoonya ninako abakyala abamu agenze mukono oggulayo gundi mu unique nga mwagenze oggule mu unique garments efe oli n'olabanga edduuka likuuma bakasitoma wano mu tawuni waliwo engoye waliwo buli kimu naye ng'olaba actually olyose n'ogyogera ono omukyala gwe bayita nabanoba efe enviiri zalina abeera Mengo naye enviiri azikolera mukono engoye azigula mukono dduuka limu lyokka kati kitegeeza nti nno abantu abo mubeeramu nk'abantu abamu nga yiyaganga bizinesi ye ng'olaba omuntu ava gy'avudde n'agenda mukozese essaaniiko mu abalina bizinesi essaaniiko lino likola ebintu bingi era nga bw'oliwulira nti saaniiko lisaanikire nga bw'oliwulira nti no saaniiko lisaanikira bakasitoma lisibiremuko omugumi agamba nti bakasitoma bange njagala bagumirenga wano mu buli kimu kyonna ogwo bayita